Oh yes, yes. Umbrella Entertainment yeresa akatandika. Umbrella. Ene nate eri mukala ziri. Aye nga bakwata za Umbrella amasimanya byambalo byamaje. Filimu Victoria, Australia. Balesa akatandika. Umbrella yeresa akatandika. Fika tukalabi. Sanjay Studios balesa akatandika ISP Uganda nga tandika butandika baba. Ekyo kitakutta kikwongera maanyi bwe bagambye. Kale ebiseera ebimu gye ttandikidde ensi gyeraga maaso awo gyeteebereza. Kati kuno kuteebereza somewhere awantu awamu biseera maaso awo atali wala nnyo gye tusuubira gye tulaga. Nga kamera zikebera zigamba ebyokwerinda biri sekiwa. Beba nabakulembedde sekiruliko yawano nga balengera mwana mulenzi atambula ne girlfriend we. Subject 20. Wone subject 20. Axel 1, this is spindle control 2. Proceed with stage 3. Banange no spindle control 2 kati mugende ku ddaala eryokubiri. Eddaala eryokubiri erirwa basindisa abasajja. Mwana mulege twalengedde atambula n'omuntu we nga wuno ali eno munda alwanagana n'abasirikale. Ekyalo ku ntandika butereevu. Baba musekuzi tutandise n'asekula ne basekula. Ekyali ntandikwa yena akyali bweru baba yanga tukatandikira wamu. Katandika butandika n'entandikwa ISP Kanta Jackson Gallagher yakoteseko mukatandika Kendall Ray bonna mukatandika. Ekyali ntandika movie Belinda McLaren bonna mukatandika. Ekyali ntandika butereevu Tina Ben Steele, Christopher Kabby ne Victoria Liu bonna mwenu. Bonna abo mutawaana twabakuleetedde baba mukalero. Tandise mu kya tekinoloji atagambika era nga tekinoloji wa tabbu. Anetudde ne ku nguudo ez'akabi. Twasibira eno mu ddwaliro waliwo gwe baleeta bambi nga tasobola ttambula. Bamuleeta tasobola ttambula. Mr. Mills. Mwami Mills. You're right on time. Wetukidde mu budde. If you'll please proceed to the elevator. Mbadde nkusaba ogende mu lifuti. Badde amusuubira. Mills. Ye Matthew Allen Mills. Years old, born in Minnesota, graduated top 10%. Bamuzaala Minnesota. Pro football player. Yali musambi wa mupiira ogw'ensimbi. On the 1st of December last year, he was involved in an incident. Mills pleaded not guilty and was convicted of aggravated assault. Kale musajja wattu mu September bamuvunaana omusango okuba abantu abamu n'agamba n'agukkiriza era nakkaanya ne bannamateeka ge n'akkirizibwa n'agenda mu kkomera ebbanga ettonotono. While serving his term, Mills was involved in an accident.
wabula ng'ali maaso n'okwereza mu kkomera yafuna akabenje Severe spinal cord n'amenyeka enkizi musajja wattu n'asanyala ekitundu kya wansi kyonna. 5601. Good luck, Mills. No history of substance abuse. Volunteer 5601. Matthew Allen Mills, hereafter referred to as subject 21. Era nga tugenda muyita subject number 21. Approximately 16 months, experienced total paralysis of his Bamukebera nga balaba nti yasanyala omubiri gwonna amaze emyezi 6 nga tatambula. On the second tier of the Gen Pop quad. Broke my back. So it put me in this chair. We are aware of your various altercations. Tumanye ebyakutuukako ssebo. Myself. Who are you? Mwe baani? Why am I here? Era nkola ki wano? You volunteered. Yeah, that's what everyone keeps. Batugaye gwe wewaddeyo wekka. Ekye baŋŋamba. In the program. What program? We, the people at ST Biomedical, Faba ST Biomedical. Since the damaging incident, subject has undergone multiple procedures, all failed. Of particular note is subject's rare antigenic expression, red blood phenotype. Are you doctors? Muli basawo. We were told you'd cooperate, Mr. Mills. Baatugambye ogenda kukolagana naffe mwa Mills. Your sentence or getting out of that chair. Pozi nga toyagala kusalira ku kibonerezo kya musango gwo era nga toyagala na kuva mu ntebe mw'otudde. Is why you're here. Mbadde manyi ensonga lwaki oli wano. Woke me up this morning and put me on a transport truck. Ensonga lwaki ndi wano banza okusiza abamakomera ku makya ne banteeka ku mmotoka etambuza abasibe. remain in that chair. Miss, Oyagala sigala mu ntebe eyo. you were carefully screened and selected. Labayo bakwekebejjeza era ne bakulonda ne batugamba oyagala. Toyagala va mu ntebe mw'otudde. We can do more than that. Musa okunyama n'entambula banga tusobola okukola ekisinga naawe. Volunteers who would kill to have the opportunity we have presented you here. Abantu abasinga bangi beewaayo era abasinga batta n'abalala okufuna omukisa guno gwe tukwana olwaleero. Just call the transport guard back to return Mr. Mills. Ndowooza muyite emmotoka etambuza abasibe ezzeemu Mills mu kkomera tayagala bye tumuwa. Bonna ne bamulinda. You're right. I forgot. Yeah, I did. Volunteer. Muli batuufu mbadde nerabidde neewaddeyo. I remember now. Wamma kati nzijjukidde. Excellent. Kirungi ekyo. Cancel the call. Abayi musazeemu essimu mwa Mills tebamuzzaayo akkiriza. Forms. Naye ogenda sooka osayininga efoomu ezimu ntukkiriza tukoleko okugezesa kuno okw'enjawulo. Yayisaamu katono. Bamusuubiza okuddamu ttambula. You really think you can make me walk again? Ddala muyinza okuddamu ne munyamba n'entambula. Scientists, Tuli bannassaayansi. Mr. Mills. Tugezaako mwa Mills. Bannassaayansi mbu. Bamusuubiza okuddamu ttambula mbu. Hell with it. You're right, Palm. Saagala kumanya. Kozesa ekinkumu kyo ky'omukono ogwa ddyo. N'assaako omukono mwa Mills. Taddeko omukono. So, We proceed immediately. Kye kiddako. Tugendawo ku kiddako. Tewali taabu tutandikirawo. Abayi bamupeera akayiso. Olwamala omukuba akayiso ne bamussaako ate ekiveera ne bamutuga. Lengera pikya olwetandise. Bakayita wheels. Abasajja n'abakyala bano ne balagira ne bamutuga. Mwami Mills ne bamutta nga takyassa. Bwe baamala omutta bane ne bamussa mu ntambula ne bamutwala. Butandika SP Uganda. Akatandika bakayita wheel. Kekatandika butandika. Baamuse eddambo ne balisuula eno kati eddambo lye erimu ne lisimuka. Eddambo lye ne lisimuka. Njagala weetegereze ennyo. Eddambo lye lisimuse. Will n'asimuka. Mills. Baamuse. Ate katazza engulu. Piki etandise. Awo nga tolaba ndabe. Bakayita Will.
nga gyali tategeerayo tamanyi naye atuuseeyo ata naye gyali n'amagamaga munda mwali nga tategeera mu ddala ddala tabitegeera amagulu gano eno agenda okulira nga awuliramu obulumi yali asennyalira nga amagulu tagawulira wansi bw'agenda ogasika ne gasituka weetegereze nnyo ogamba tekikoze bannaaye essanyu lingi akaba maziga ayimuse abadde atasobola ttambula ebbanga ddene Mills yayimuka n'agezaako ttambula n'atambula n'ogguma ne gaguma amagulu aba bikoze bannange enteredde naye talina gwalaba wano alinga ng'omwana omutayiga otambula kati yafuna okusesema n'asema ebintu ebya bbulaaka nga biringanga oyiro sesema ebintu ebya bbulaaka ebiringanga oyiro omanye okuzza balansi naye ng'ozza oyiro mwereere ate ng'oli muntu talina gwe yalabye talaba amuddamu talina kyalaba kano katandika butandika Hello? Abayi mujemba w'amawulire amalungi laba essanyu alinga ng'omwana omuto ng'afunye kyayagala nga bamuleetedde akapiira abayi mumpulira ssanyu limutta It worked. abayi byakoze mujje nno tunyumye abeeyo mbagamba byakoze talina gwalaba Is anyone there? yabayi waliwo aliyo kiki bamupya amasannyalaze ebintu bino byabadde byakuteesaako era bateeseza bulungi naye ate abayita tebajja kakyali ku ntandikwa temera bifirimu buno busanga ku munnowatch.com www.munnowatch.com abali mu diaspora abali mu walabi yawo mwena abagala businema Omutaka awo baana bafa bali e Saudi Arabia mwe n'omutoga bupicha tubagala ku mutimbagano genda ku Munnowatch te bupicha obupya gye buli ennyama bamuterawo mbisi era n'agirya aba akyagifenke nyanga olire enjala emutta leta gesajja gambadde masiki nga n'aba korona tebambala we bati nafunye korona wayi gwani mbere ngejeri ya korona yagamba ba korona yali nnyo amadaala braza byakoze bagambe ne kati ntambula umuyaye ng'awawula mbooko n'amutandikirako n'amutandikirako ddala banna ekisajja gwendekana nekimumenya olugalo ni bannange amenya bumenya n'atambula n'agenda tetwandagala ekifo kye baatuleeseemu nti okuba n'okumenya bikirizibwa nga ebaagala bamukubye ne bamumenya kanamuteera omukka engalo ze bamenya agenda olula nga zaateredde omukono gwe baakyusizza agenda gula nga guzze mu layini gwazze dda mu position n'akuba ku
kisenge nga tegumuluma wabula katandise obutabitegeera abantu bwakkanyiza nabo ne muteesa lwa bulungi bomba amala okujjanja njaba ate ne bakula nga tebalabika agenda bombiri gufunidde ddala amaanyi exercise n'azikola n'akoowa bamulaba ali ku zikamera hali nalo emmotoka ejja ng'ayise ennaku 6 nga bino tebinabaawo batwaga nti ennaku 6 nga bino tebinabaawo waliwo yabadde atuuka ku sayiti kuno akatandika bakayita wel olina Omutaka ISP Uganda katandika butandisi mugamba kye banafa ababe kanyapisi video hall awo ewa beni awo mutegera abo maliba twaba kubasha olubalala awo maliba mugamba kye aba maliba trading center mbatumide mwena ekasese eyo. Hello? Hello? Mr. Turner. Nze Dr. Turner. You're right on time. Bane yetukidde mbudde Dr. Turner. He's proceeding to the elevator. Genda mu elevator bambi. Thank you. Weebale nnyo. Ennaku 6 nga bino tebinatandika zaabadde zirese dokita omukyala ng'amuyita Dr. Turner. Bamugambye otuukidde mu budde obadde olindiddwa genda bugenzi mu elevator oyirekere gy'olina okulaga. Teyabadde mbi naye n'agendayo. Yasinkanye meeting. It's just Ms. You know the Oversight Committee revoked accreditation. Mwenna mukimanya akakiiko kalabalaba akaffe tekaagala nsobi yonna mu kintu kino. Protocols. Twagala kugoberera amateeka gonna. With the data. On rhesus monkeys. Yes. Achieving quantifiable data in the current climate requires a rare level of determination. Bamugamba okufuna data gwe twagala mu mbeera bweti twetaaga obumalirivu obutali bwa bulijjo butasankasangika kubanga leero tugenda kugesa ku nkima. Will you have a vacancy, don't you? Temuyinaawo kifo kikalu. What we do, doctor. Tulina dokita. You're a biomedical company. Muli ba biomedical company. Kifo tukirina naye mulimu gwe tukola ogumanyi. For years now we have been contracted by the military. Onaatusonyiwa yadde tuli biochemical company naye okumala emyaka egiwera kati tubadde twaweebwa emirimu gya gavumenti. Tulina ebintu bye tukola eby'amagye. We're in a different and more dangerous. Kale tuli mu nsolo ey'obulabe. We are preparing for a new world order. Tuli mu tteekateeka mbeera ya nsi mpya. An opportunity to make a difference. Naawe tukuwa omukisa okoleka ekyenjawulo kwegamba osseeko ettaffaali ku kukyusa ensi eno. My doctorate was on the genetic analysis of the 100th monkey effect. Kimba manya dokita gwe nakolanga naye yali akola ku butonde bw'enkima eziwera 1000. That is. Bw'oba okkiriza bye tugenda okukola sayininga wano. Abadde amanyidde nga bagesa ku nkima gy'abadde akolera bamugamba wano oyingidde ekisanja kirala oyingidde amatwala amalala tugenda ddiiringira mu bintu birala nnyo tugenda ddiiringa n'ekitonde ekisinga okuba eky'obulabe kye bayita omuntu. Katandika butandika bakayita wel ISP Uganda ennaku 6 emabega Dr. Turner yabadde akatandika okukola wano we baleetedde mwana mulenzi Mills nga wayise ennaku 6 naye ne bamutandikako. Dr. Turner yakutte kubu n'ayolekera ekitongole atandika okukola emirimu gye nga baali bamuwadde kontulakita. Njagala weetegereze nnyo tukatandika ISP Uganda katandika butandika era nga tegenda maaso. Kampani nene gaggadde naye ng'emirimu gyekola bagambye kati gya military. Bambi Turner najja gyagenda okukolera. Dr. A.L. Turner. Hello? Hello? I'm Alison Turner. The Alison Turner. Please have a seat. Tulirako wansi bambi. I'm Dr. Emmett Snyder. Nange nse Dr. Ahmed Snyder. I used to working below ground. You'll get used to it. Nakoleranga eri wansi namuga atofaayo kateze mu east side. Kompyuta eyo yiyo. Dr. Snyder namuga akategukola kwa kompyuta zengenda kolera kweno wano. I was briefed, completed the ST orientation program. Banyinyonnyodde tugenda kumaliriza programu yeniriza omugenyi omupya. Upstairs is particular about protocol. Yamugamba munne abali waggulu balabaabo basinga kufa ku kimu goberera mitendera
the 10th. 2-1 has been in a catatonic state for 20. Kale wetwogera oyo namba 21 21 abadde mu mbeera eyokumala essaawa nga 2 nga tavaawo awo. Elevated heart rate 103, blood pressure 70/42. How's that possible? The NB2 lowers the viscosity of the blood. He should be dead. Ono bwe yeetegereza nga bapimye omubiri gwe yagamba ndaba yandibadde mufu kubanga alina n'omusaayi mutono. Sinaida amugamba n'ekyewuunyisa naye engeri gye twamubba eddagala lyaffe twewuunya naffe kubanga tannafa si mufu naye nga yandibadde mufu. You're probably not familiar with my work. Tomanyi mirimu gyange si ekyo. And the neural impulses that control motion. Yamugamba nkola ku neuroparalysis ezifuga entambula n'embeera y'omuntu wa bulijjo. Working here at this level, one can't publish. Yamugamba laba woba okolera waleene okulina eddaala toyinza fulumya kikolebwa wano. Subject 2-1 was recruited with a complete spinal cord injury. Bwe neetegeeza subject namba 21 baamuleeta neeno ng'alina obulwadde bw'enkovu nga yamenyeka enkizi. On the CNS, they've reached the visual cortex. Twamutaddemu nanoozi ne ziyingira akawanga kati zigezaako zimba omubiri gwonna bupya twagala kulaba zikoma mu kuzimba. Ayogera ng'ali mubagamba baye ekyakoze. Celebrating, doctor. Ukimanya ali mu kujaguza dokita. He's not going to be as thankful in 48 hours. Tagenda beera sitedde bw'atyo okumala essaana mu 8 eziddako. Gwelinda gira akyamuka. Tutandika weero tugenda maaso ISP Uganda paka yeta weero kekatandika tenga tugenda maaso weero da movie. Ali mbayita abaya abeeno balina levels nyingi era nga balina mu basement. Dokita Tana sekanye Sinaida agamba programu yagikulembera kujjanjaba abantu abasanyaladde embiri bali mu kyusa mu nsi naye omuntu okukyusa ensi nga abantu basesema oyiro tetumanyi. That's astonishing. Nano nights zibamukubye zirago mbiri guzzeemu okwezimba 6 ku 100 bw'oba olina ekisago kyonna ku mbiri ziri nano nights ziddamu ne zizimba omubiri gwo. It becomes a self-regenerating enhancing agent. Labayo kati omuntu we zikwatagana bulungi n'omusaayi gwo zitandika okubeera nga zo zennyini zezimba zokka omubiri gwo buli gulwala zezimba ne zizzaawo ekirwadde ne zikiwonya. And of course advance us in the biological weapons race. Era ng'ate ng'ekyolina okumanya ekyo kitwala mu ntalo zino eza biological weapons race tuba tugenze mu mpaka z'entalo za science. Axel 1, this is Spindle Control 2. Proceed with stage 2. Bane X1 eno Spindle Control number 2 kati mugende ku stage 2. Stage 2 ya miggo mirala Alison Tana alaba panange laba stage 2 byonna Alison yabiraba naye nga ibo yakajja bambi teyanyega salawo embeera alabe endabe. Omanyi obeera mupya mu kifo ogenda n'ekiriwo kyonna kye baleeta kyogenda nakyo. Ali ne Dr. Sinaida agamba bino yabimanyi era yabitandise. Abaala wano nga Alison yazze. Axel 1, proceed with stage 4. Axel 1 mugende maaso ne stage ey'okuna. Buli stage gye baleetayo twagirabye ya miggo. N'abalaba era nga bazze bamussa emiggo. Amen. Just tell him to take me back to prison. Omanyi bagambe banze mukomera mbikooye. Bambi yeekyawa. Ova ku bantu abaleeta buli stage gye baleeta nga yakussa miggo. Namwe mundeke onajja namumenya amagulu. Bo bali mugezesa kintu kyabwe ddala kye twakoze kikola naye mugezesa bali kuye balumya oli ammenya okugulu. Egumba bali kutudde bo baagala kulabira ddala
nanonites ze bamukubye nanonites zikola. I'm running a circuit, doctor. You'll get used to it. Laba dokita ogenda manyira embeera totya ngolaba weeraliikira ogamba iki ekiri wano. I've lost count. Bameka abaakafa nga balemereddwa nti analekerawo n'okubala simanyi bameka abaakafa. They didn't tell you, did they? Tebaakubuulidde si ekyo. They go to the lab for autopsy. Bo kyembamanyika batwala bagenda mu laabu kebera mirambo kulaba kyekyamusse kyekyagaanyi. Abadde amubuuza Dr. Schneider bonna bwe mbadde mugezesaako abaakafa bali bameka yamugaa si kyabala bafudde bo bangi si nalekerawo n'obbabala tamanyi bameka abaakafa. Lodi bamukubye wallahi bamutulugunyizza atuuse ekiseera bagaba naye mu nziza eyo tebaagala byonna ne bisigala mu mutwe gwe n'akijjukira n'akitegeera. Bano abasajja buli bajja miggo buli bajja miggo nanayisi nga ziddamu zimbo mbiri gwe naye kuluno mu kuzimba ate najjukira nti yayina famire yayina n'omukyala yayina n'omwana bonna n'abalaba n'asimuka nga abajjukidde miruzi ajjukidde yayina famire era asimuka ng'alaba Sorry they took me away. mune ensonyiwa bantutte mwana wange taaba kutwala wa pambi nja kudda nkusinka nkusuubiza tugenda kuva wano mwana wange totya. Abadde ki? Who's Kayla? Kayla gwayita yaani. His tattoo. Ayina bene tatu gyayina eriko Kayla. He's just hallucinating. Aloota misana kyekyokka. Babufaananyi obwekya tebutaliiwo. Banayiganga temera sinema ziku Bashir videos eyiganga yaleese sinema z'Omutaka zonna awo kati Bashir yiganga Buseyiro Buseyiganga ate nga Jonathan wali eri yiganga ku Arena videos bonna bupichi ya buli sada Jonathan Kalilo Lord ate nga Ivan ku Downtown videos yiganga bonna bupichi ya bulina. Tugenda maaso wala ingenda kwetta njagala kuva wano bwe masina bwe nvaano kanette niyesala yette naye nga emisuwa gireeta oil mu kifo ky'omusaayi bulaaka mwereere gireeta bulaaka mwereere abadde amanyi oba anaavaamu omusaayi yette bane nga emisuwa gireeta bulaaka abadde agala kwetta kyeyakola neyewandiikako ke ng'awandiika muwala ekayira bambi ayagala nnyo muwala we naye atamulaba. Amasannyalaze gonna ge bamukubisizza gakomyewo n'awulira nga gamuluma bambi y'ekyayi bimutamye. Bano abasajja abagezesa ebiragalalagala tebaagala kumanya bakutulugunya nga bakulaba naye nga tebafuddeeyo baneerengera. Ogambye amazaawo essaawa 26. Axe 1, proceed with the first A57 serum. N'agamba ba Axe 1 mulumbe muddemu tulabe. Dokita Tana n'ayita ab'emiggo. Disconnects the mind from any emotional state. Mbadde saagala abeere ng'ayingira mu mbeera yonna eya feeling ezo ez'okkaabakaaba. Depersonalization disorder. Ezo zitera okuleeta betukolako betuyita ba subjects okubanga bakyankalana bafuna embeera etategeerekeka. Kisinga bajja mu mbeera ebyo bya feeling ebyo nga zibaleeta. Bannakibooko babaliwo okkuba kano bakaita Will olina Omutaka SP Uganda. Bana beyibanda temerebira mwana mulenzi Faizo wali awo yibanda sinema z'Omutaka ate ng'omunene wali buterevu Rich Muvuwadde yibanda bupicha bonna bwinanga ne Sekajja bupicha buno yabuleese Sekajja yibanda. Tugenda maaso bamufuuyira ebikakka ne bantu mmwe alaba ettima lyatalabanga n'abeefuulira n'ayola ekisajja naye bano bakubi ba miggo awo ba tomutumye kulima naye mmwe kyeki naye mmwe kyeki batusasola kukuba ate neepankireko kangende banyongere ne ku ttente enkukubi badde tebantumye kukuba kangende manje ez'okukuba. Will tugenda maaso bakayita Will butereevu
naye bwe bamukuba omusaayi aleeta gwa bulaaka afunye fiiringi ya Kayira buli lwalumwati ajjukira kimu Kayira buli lwalumati najjukira Kayira era n'amuwandiika Kayira nina okuva wano ekintu kya Kayira kirinnye ku mutwe laboratory ya military bakola emirimu gya gavumenti babadde private bafunye emirimu gy'amagye bakola emirimu gy'amagye abeera neyeebaka n'atwala essaawa nga abiri ng'alinganga mufu ne baagambye ne wabafunye damage ku mubiri kannano na yesi ze baamukubye zimala ne zizimba omubiri ne guddawo tudda ku Dokita Tana. Morning, doctor. Waayo oliota Dokita. Any change? Wabadde enkyukakyuka yonna? I anticipated more advancement by this time, but mbadde nsuubira okuba nga omuntu akyuse nnyo eddaala otuuka mu kadde kano naye maama ntabudde. Axel 1, prepare to disable and sedate 2-1 for transfer to lab 3. Axel 1, mutegeke okwata 2-1 tumutwale mu laabu namba 3. Tugenda mutwala mu laboratory namba eyokusatu. It's better if the subject is alive for the first stage. Kikulu nnyo kubanga subject esigala gwe tugezesaako asigala mulamu naddala ku ddaala lino erisooka n'aliyitako afazaali. What do you expect, Allison? Iyo waye Allison gw'obadde osuubira ki? Twagambye tugezesa ku bantu maddagala obadde ki? Yes, meaning is a benefit to society. Labayo twagala bino ddala ebinaavaamu binayamba abantu b'oku nsi kuno. Allison abeekanza alaba bye bakola si bye yabadde asuubira. Bamugamba tonyumya twagala tulabe nga ebivaamu biyamba abantu b'oku nsi kuno. Bambi abaana ono musajja atto ne ziddamu ne zibaleeta basajja bakuba emiggo bano abasajja bakuba sanyisa okukolaba nange obwedda mbalinda nange obwedda ninda nange obwedda mwe beninda nange obwedda nindamu kubanga mulabika mwafudde kyakuzanyirako ekisajja nekimukwata n'agaana nekimukwata kabadiya n'agezaako n'agaana nakoye emiggo mwe babagambye ndi wakuzanyirako babagambye ndi wakuzanyirako babagambye ndi wakuzanyirako ekisajja nekitaama bannaye jangu kino kibayita emiggo anzita jangu kino kibayita emiggo mukulu bwedda mbagamba nange munkuba nnumwa nga temuwulira kaakati wangi ba n'amuyinza oluba n'amuyinza oluba ogamba omusirikale tafudde Lost the research assistant, that's all. tufiiridde bufiirwa research assistant kyekyokka awulira tobyesibaako bano bo tebatidde sinaida teyatanamu yaba ekyo ekinene ekyo kitono. He's got Axel 1's comms. Omanya atutte ebyempuliziganya eby'omusirikale ne babijjako abadde awulira balaba abawulire ne bajjako ebyempuliziganya n'afulumayo. The subject is leaving. Ogamba ate tagenda. Made the day a little more interesting. Awo olunaku lugenda kwongera okunyuma ky'obumanya talina gy'alaga. Bwe yayingira wala ne baggalawo bano bayaayi baali baagala asale kali bwe yasala ati ne baggalawo. There's no way you can escape. Ky'oba omanya talina waatolokera wano onna tumulaba tumulina ali mu nnyumba yaffe talina wadda talina gy'agenda tumulaba. Bali musajja atagamba bayinza okufuna waatolokera n'agezaako n'atema akutta eriggo liri yafunye. Agenda tuuka eno ng'atuuse bamwagala ne batandika okuggalawo ne zireeta ab'emiggo naye baaba bano balina kibooko squad oba baatolako eno poliisi y'egindi. Banne bagundi kino kiki munjagazaaki tabitegeera ojja bimanya sha naye alina amaanyi agatalina alina ojja bimanya osaaga
onakubamu n'amasannyalaze nga tagenderedde temunaba n'amuteera kati ya gaasi ak'ebiseera ebyo kaali kakambwe nga bakyusaamu ebirungo byonna bakyusa ebirungo byonna baaba kaali kaka bonna abasinga bagweri naye n'agweri visual deficiency test subject. omulabe tumulaba amaaso gafudde tugezesa tulabe singa aziba amaaso nanonites zisobola okuzzaawo amaaso ge mangu onamukuba emboko ku mutwe banne bamuleeta naye nga banne nga abatesiti zebalina zaatamanya bwe yali asayininga ebbaluwa tekwaliko miggo gya buli lunaku naye muganda wange be baana baliwo ne baleeta ejjambiya mu bino byonna yali sayiningira oba bamukuba oba bamusala mu byonna yali sayiningira bannaayi ebisajja ebimussa emiggo naye bagundi mmwe naye bagundi mmwe bagundi mmwe dokita olaba ndaba 5 across the room like a rag doll. olengedde bwayodde olinga alinga ng'embwa endalu abadde ng'embwa y'omu nsiko yeekyaye mills yeekyaye baabasirikale muddangayo Retrieval operation ey'okunona y'abasirikale baffe over ne baggalawo okusooka banenetta munjagazaaki mmwe Axel 5, commence retrieval now. exo number 5 genda noneyo banno saawa eno baasi ne baleeta tiya gaasi tulaba weeru tugenda maaso paka yeta weeru bami nga takyassa nezireeta yakubye omu ne baleeta babiri kati yakubye babiri bati ya gaasi ne baleeta abasatu ne bajja bannaabwe operation yakujja bannaabwe kumbe mukumujjayo oli rediyo n'emugwako rediyo bwegwa tebagiraba atandika okutunka ne bano rediyo tebajjabire nti egudde ka earpiece kagudde natunka ne bano onaleeta ekyuma obadde ki nekikuba miisi bwe buzibu aleka sita okuba miisi ku ye gw'omanya wokubira miisi womanya akulina kati mukulu mwazze kukola ki siriwala ate naye ategedde babita basaasiro bwekuba kutta akutta ne bamuggalira why Axel 5 exo 5 yakatta basatu mirambo gyeyongera baaba We just lost 2 more. okimanyi tongedde okufiirwa abalala babiri kati baweze basatu abasirikale budde buze ku bunnaabo sajja abatta bulwanyiga nga naye atta bulwanyiga nga atta gwe kataala olabe katoli mwogezi nnyo You need this to breathe? weetaaga kino okussa Now you're gonna answer some questions. Or I'm gonna rip this thing all the way off. Okay? Where are we? Where are we? Well, Axel 6, tell him. That would be against protocol. Where are we? The wheel. What? Who are you people? okwogera obwogezi bwe muli obeera amateeka ogamenyi era banyigirawo kaswiki akakutta
kwogera bwogezi wawe muli bamuttirawo ono. I'm surprised at you, Dr. Turner. Banenze Dokita Turner nawe onsobedde olinganga atamanyi mateeka. Crisis. Kano kaseera kakati abaga tuba tuyinza kumulekawo yabadde atandise ottaaja owulira. Besides, our staff knows the protocol. Aye n'ekirala bonna abakozi bange bamanyi emitendera womenyera amateeka bamanyi ekibaawo. How dare you question me? Oyinza otya okutandika okumbuusabuusa obadde ki gwani yambuuza ebibuuzo. Dokita atandise okwekengera enkola ya Schneider. Tana enkola ya Schneider yo temusanyusizza alabira ddala tejja alaba enkola etaliimu nsa. Ne munaye Schneider agamba bwetyo bwe tukola saagala kumanya tugenda maaso tulaba weeru. Bambi bulwagira bwate alaba obufaananyi obw'ekyati musajja wattu n'abeeraawo. N'alaba Keira. Keira linda tugenda. Ninga omwana taliiwo ayita Keira. Songa dokita ya Keira Dokita Turner emukwatako nnyo. Neebuuza omwami ono mwana ono gwayita yaani era ali luddawa. Kayla. Why Keira? Keira. Ne bamuggalira tasukka alina okukoma. Yenna ajjudde ebisago naye nga takyavaamu musaayi. Olabiri bye bamukubye bamukuba ebiraga bamukuba nananaisimbu zizimba mubiri zizimba obutafaali bwomubiri nowona mangu nojjanjaba mangu. Naye byonna byonna bye baakola tebamubuulira nti kino kyagenda okubeera ku musajja wattu. Ebisinga alabidde awo. I'm sorry about before. Nsonyiwa okusooka kubuusabuusa bambi. Bintu mbitegedde. Bintu maze ne mbitegeera. Dokita yeetonda n'agawayo ensonyiwa maze ensonga ne nzitegeera. Nabadde simanyi kye nasayiningidde ndowooza. Kati mbitegedde siddamu kuwakana. Kkiriza operation zigende maaso. Gwe bali mu kuyita test subject bongere mugezesaako bye baagala nga tewali kuwakana. Baagala kulaba omubiri gwe gukola gutya okuvalibwa ebiragala byabwe. Ayinza obeera bw'ato okumala essaawa 6 eziddako. Ne balinda adde engulu. Bulwagira bw'ata azirikamu n'aba nga yeetaaga osooka okwetereeza. Ngenze mu dispensary. Lodi nga malangadde engulu. Bwadde engulu n'amanya bulwazuuka abakimanyi ab'emiggo bajja tulaba weel ISP Uganda tugenda maaso gamanyi na Sage Videos ekayunga ngo tusanga ku ekizimbe kya Atlanta Hotel kwe kuli na Sage Videos. Tebaagala afulume tebaagala ave wano. Ate Apple's video lugazi we baleeta bwetabo. KTM Videos ekiyindi tukwaganya baleeta bomutawana ekindi awo. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Kiraka Videos ekiyindi buno bupeke abuleesedda buno ekiyindi. Naye Kaira yaani ono nga temuli linnya lino likwata Kaira. N'ateekamu Kaira ne Matthew Mills bakwataganirawa. Fayiro ne zijja. Awo fayiro ne zijja pitirivu. Bambi nga ddala omusajja yina omwana we Kaira. Fayiro ne zijja eziwera. Abaazinoonyereza ati nga Schneider akomyewo.
Dr. Snyder akomyewo. Nothing's changed. Tewannaba kikyukamu. N'amugumya. Lori kyakola n'asooka akola exercise kuba ategedde bino byambirigo kuyiriba kutunka mugamba ky'abaana ebibukungu eyo buyende nkondo mwena mutakabagala nnyo baana budiope mugamba kimwena mwebali tuwagira kamuli mwena. I think we're ready to move on. Ndowooza tuli beetegefu ogenda ku ddaala eriddako omulabye. Another level for the convergence transfer. Tugenda kati ku ddaala eddala tusooke tulaba amaanyi amalala ate ge yafunye gagenda ku kirwa. Relocating subject 20 from parallel wheel experiment to scope 3. Tugenda kwata subject 201 tumuze ku level eyokusatu tulaba ate okugezesa okuddako kutambula kutya. Abaali awo nga bagguddewo. Muneetaaga kaali. Naye yategedde kutunka nabo. Yategedde byakutunka era naye agaka tutunke kale. Tutunke. Naye agambye ekijja kijje tutunke tulaba Will nga tugenda maaso SP Uganda bakayita Will bas bagenze ku leve yokusatu leve eddako kweri baleese majambiya kweri majambiya alaali bas kale majambiya tugenze ku ddaala eriddako Elevated heart rate. BP stabilizing. There's a reduction in synthetic adrenaline. Nganda banga synthetic adrenaline ate akendedde. Ebirala binganga bigenda bitereera. It's lowering his heart rate. Baba, atandise oterera ebimu mpola. Bagenze ku ddaala eddala tennalira. Jambiya nateke ne bamusala bajambiya mu lubuto ne bajongera munda. Operation z'amagye bagezesa ozanya ne gavumenti z'abazungu zino gamanyi mafia sebutalawo aleeta firimbu ne butalawo ate Moses Kahunga we baleeta firimbu no babe Kahunga abadde kisimanya afa dokita ne yeekanga tabanga afa tamusuubira kufa iye nga mbadde sikisuubira afa mwana n'atambula n'atema gwe nnyabo halo asituse asituse baba ate kati Jambiya yagirina bano nno bo bantu tebalimu na bikemikozi byanjawulo bano abakola wano tebali mbiragalalagala naye munaayi mulimu gwe mulimu ogwa mu gaapu gw'omanya bubaga ogudde mu gaapu z'omubbi gw'omanya wacha tennalira tugenda maaso ne Will action movie Will continues to surprise. Owaye subject ngeyo ngayongera okutwewuunyisa buli dakiika aleeta kipya buli dakiika aleeta ekipya wallahi
ne kambaaga kano naye gwe hello Will kyebakola Mills Matayo Mills siringi eka egenda banyika. Why, doctor? Lwaki otaddeko siringi dokita? To heighten adrenaline and end the experiment. Andi njagala ndabe singa abeera nga omutima gukubira ku speed nene agenda kikola atya nga yali ku bwangu. Bano bo banyumirwa. Siringi egenda kunyiga ate waliwo eggudde. Bami n'amutaasa ono n'amusikayo yadda mbaaze. Tabadde musajja mutemu naye embeera bano bye bagireese bamuleetedde okufuukira ddala omutemu atta. Sokoleki zisaani ono kebera alabe gwatemye agenda keberanga mukyala Sokoleki nga naye ate nnyo omusaayi gwa black. Basajja bano bankozesa biki bino? It's interesting. Most subjects display no emotive connections after day 8. 2-1 continues to express levels of empathy. Mune ekyewuunyisa abasinga bonna bye tubadde tukola buli lunaku lwabadde nga luyitawo babadde nga balaga nti balina feeling tebafaayo naye subject 2-1 atabudde buli lunaku ayongera tulaga nti ate ye yeeyisiza ddala ng'abantu balamu. Kumbe yalonze leediyo n'abawuliriza nga tebamanyi nti awulira. Brain changes, but that's it. What's in the next room? Kye kiri mu kasenge akaddako. Next room. Kasenge akaddako. Nothing. Tewali. Kept empty since prior use. Tugenda mutereko omujasti paka wanaddako paka ku ddaala eriddako. Kumbe awulira. Dokita abuuzizza nga ye awulira. Keto bakaita well. ISP Uganda tugenda maaso bakaita well. Dokita amulaba yatandise omusaasira musajja wattu kubanga talina musango talina nnyo kyamanyi. Yabadde azise kumujjanjaba nga yeewadde nga amusuubiza omuwunya addemu n'otambula. Tetuganya okuddamu otambula yatambudde naye abaamutambuzza ate bo balina bye baagala bingi. Baagala okugezesa ebintu byabwe bingi, baagala kukola basirikale abapyambu era nga contract ze balina zirimu n'amagye ga gavumenti. A full revolution on your first time. Olaba wetufunye enkyukakyuka empya bannaye ku lunaku lw'osoosa okukola lwennyini. I've witnessed 3 of them. Baba kino kipya Dr. Schneider yali mukwewaana. Alaba kye bakoze kyamagero nnyo. Naye ng'ate musajja atubambye bulamu talina. Ayagala vaano talina waayita. Abagamba mbikooye tebamuganya genda. Bino si byasayiningidde bamuwa birala. Alowooza muwala Kaira. Bimutamye naye talina kyakkola. Tulaba well nga tugenda maaso bakayita well gama kitomizi video empigi gama abe Kampala kano ka well n'obutundu obulala ne bufirimu obulala bw'omutaana bw'obutundu bwa action wachi so busanga kagwa videos kafumbe mu kasalade walinga ogenda mu kisenyi wali bupicha bw'Omutaka bwonna kagwa videos kafumbe mu kasalade ng'ogenda mu kisenyi bus park ate nga Muzai Plaza Abbey's video baguddewo dda weebuli bw'omulembe bwonna ku first floor ku Abbey's video
mwana mulenzi amuza kuliyo ba video library buno bufilm bonna bulina ku Zai Plaza banampiji tuyina Tommy's video empiji buterevu n'obwakabi bwonna bumutawaana. This is where it gets exciting. Nyax Boys kasese wa mugenyi bupicha bonna ebuli atenga ne banne munamu abomu Maliba Trading Center tuwina bufilm buli wa Ben yao ku Kanyaps video library amune ku promoter video library ne Kanyaps video hall. And now. Now? Yeah. You didn't think we were going to go around again, did you? Anno musajja wattu nga bamutandika ateera okugezesa ebirala. Agenda olula takyassa ate lumu ng'ogijjamu oxygen. He's going to asphyxiate. Tobanga agenda kuziira afe. Aha, twagala kola singa abeera abantu abatali oxygen era asigala waali pannange. Kutulugunya kwa nabaki kuneeno omuntu yazza gwaki kwagala bulamu. Musajja tukwagala kutambula yagwambye atategedde kwagala bwagazi kutambula yagwambye atategedde bibino byagwamu kwagala bwagazi kutambula n'agwa mbino. We're redesigning the human species. Laba tuli mukuddamu ku designinga muntu kitonde kye bayita omuntu bupya. Katonda ye yatudesigninga kati bo bano batudesigninga bupya. Talina oxygen. Talina oxygen. N'abeera ku zero. Byonna ebitundu byomubiri ne bizikira byonna byonna ne bizikira. Shinaida wanyumirwa. Financial bonus for a completed circuit. Olabye kibayita ka bonasi. Wano mbanga afunye ka bonasi nga nfulumiza saketi ejjudde 10 ku 10. Amulabanga saketi ya TV. Oba ya generator. In moments like these, it disconnects us from reality. Namugamba labe biseera weebiti bibitwawula ku mbeera ya bulijjo ne gye tumanyidde. You think we cope, doctor? One dokita nemune ebino banne byasanze bakola si byabadde asuubira mukazi wattu. Banne abasanze nga bali ku ddaala ddala bano baasaladde eddaala. Sinaida ne banne baasaladde eddaala. He was back in spoke 1. Kadokita nassaako lediyo. You made a promise. Laba ewasuubizza. It's not over. Tebinaggwa. Andy, what promise? Wayani naba basuubizza. Kumbe dokita tana abadde akimanyi nti ono alina akazindaalo wali. Awo ye teyaddamu ottemya. Wangi? He's alive. Akyali mulamu. Tekisoboka leka naawe. Kumbe akyalaba yadde talina oxygen. He must have learned to control his xenowarsha. Alabika yayize ng'egyasobola okufugamu omubiri guno eno ne waba talina oxygen omulaba. He's lowered his heart rate. Omutima guzzeemu. Previous subjects were ever capable of that. Bonna bye twasembayo okugezesaako tewali yali asobodde kukola ekyo bannange. Omuyaye ng'aleese kipya. Asizza nga talina oxygen. Changes nothing. Naye ekyo tekirina kikikyusa era. What do you mean? Utegeeza ki naawereka buli kimu kikyuse sha asobodde okuwona. I'm flooding the room with O2. Nze ngenda muddiza oxygen. Togeza katumuwa oxygen. Now look what you've done. Bano ekiki kyokozera banaawe. Leka tumuwa oxygen nvaako. Control here. Yes, ma'am. Oxygenate spoke 1. Chairman nze nkubye essimu. Immediately. Akasenge ddamu ka oxygen. Now. Kale teekamu oxygen kati. Chairman wabwe akubye n'abagamba akasenge mukaseemu oxygen. Bosi abagambye akasenge bakazeemu oxygen. Chairman akubye
n'abaga akasinge bakazeemu oxygen tulaba the whale nga togenda maaso ISP Uganda. Tanna wangi. Yes, ma'am. Wanyi mama. You're right on track, Dr. Turner. Wamma oli ku mulamwa Dr. Tanna. Thank you, ma'am. Weebale kusiima maama. She addressed you by your name. Akuyise na linnya lyo boosi. That was the head of the entire project. Okimanyi oyo akulembera projekiti eno yonna. Shinaida anyize n'avaawo. Bw'avaawo n'alekawo Tanna ng'ali yekka. Tanna si matuvu na bigenda maaso. Kye yakola Search Kayla Mills. n'anoonyereza Kayla gy'ali. Kayla Mills. Tugenda maaso twaba akamanyiddwa nga Will ISP Uganda gamachayi bwe bugema 7-7 ate Big Click manager Big Click mukakiraawo Starting blood analysis. President mwana mulenzi MS video bugemba webalete bwetabu wayase mafubira webalete bumutawana baba. No one has ever survived the final protocol. Bonna bakafulu bali ne bagatte wali yali anonye mitendera gisembayo teri yali agiwonye Lodi agenda simuka nga bamutaddeko amacupa bagamba guno omutendera tewali aguwona bonna abasinga bafiiraawo n'asimuka bamutadde ku mutendera ogusembayo mbu era gwe bagambye mu tewali yali aguwonye. Typically, the next phase is conducted elsewhere. But you're a special case. Wayi muvubuka gw'oli wanjawulo ogenda gezesa ku ddaala erisembayo eriddako abasinga bonna abalala ne batatuukanga nako. We'll get you a little something to help dull the pain, as we can require. Katukuwa akantu akanakkakkanya obulumi bwa. I believe we might have found the elusive genetic key for precipitating mass inductions. Nga bamugera mukuba ddagala. 2-1 not yielding enough Utah material. Nga bongera mupika nanonaitsi. Not the last of his genetic line. Mr. Alaba era awulira. As an offspring. Laba ye omukulu ono gw'olaba talina famire, talina baana, talina baaluganda. Kale tagenda tutawaanya be basawo musajja wattu bamaze omupika ebiragala byabwe. Bamaze obipika ebiragala byabwe bo ne batambula. Sajja wattu ne keebaka yanona kirala bambi afunye kirala kye yanona si kyafunye. Ajjukira Kera najjukira Keira najjukira mama Keira. Matt, can you hear me? We Matthew ompulira dokita nga tajja. I dosed you with the antidote, but I need you to fight. Namuganze nkubye eddagala erikutaasa obutebe bakutaddemu naye njagala nawe weerwanirire ku bulamu bwo saagala ofe ng'olaba namukwata obulaga ate. Dokita Tanna abadde azaamutaase ate awambi muwambe tanaawe nedda naye teweesumulula byonna byejjako. Who are you? Gwan I'll explain later. nja kunyonyola oluvannyuma. Ha Is everything all right here? abaye bwe kimu kiri bulungi wano. Yes, I have everything under control. Temuta buli kimu kirina mugalo zange ttaano abadde ekyono. Well, don't just stand there. Subdue the subject. Temuyimirirawo mukwate omulwadde baasi bamusumuludde tali mbuli obusenge awo tutunke kati awo tutunke baaba Who are you? Gwan Allison Turner. ze Alison Turner. Doctor. Dokita Allison Turner. Alison Turner. Ndi musawo mukugu bambita Alison Turner. I know that you're wrongly imprisoned. And I know about your daughter. Manyi munne lwaki bakujja mu kkomera, manyi lwaki wasibibwa, ate nategedde n'ebikwata ku muwala wo. Yategedde ekyamusibya. Amugeye ntegedde ekyakutwaza mu kkomera, aye ntegedde n'ekyatuuka ku muwala wo. Wamma eddoboozi obwedda ndiwulira mu earpiece yange. Eddoboozi lyo. Obweddamu abali mu control room.
wange kyogamba obweddamu abantu lugunya nyabo obweddamu abantu lugunya kalwaki mba nkwesiga essaawa eno manyi lwaki mukyala wo bamusse For how long, who knows? They got a surveillance drone on him. What? Kashinari dajja abadde taliimu badde agenze nakacyayi togenda kumalako ng'ogenze wekka gulawo olugi onneetaaga tuli wansi wala nnyo tojja tuuka gyoyagala kulaga mwalo nabalazeewa kebera omulwadde waffe omulwadde ku kitanda yeebasi byuma byonna biraga babeera mutaddeko amukuma 24 kumbe dokita tana akutte mulwadde ayagala mujja wano baabano nga batema Excuse me. Nsonyiwa omusawo wangi Church personnel should have a double comsec escort. Munnaye abakola ba wano mwetaaga abakuumi babiri Control 2. Aneddoona mmalako ngenda mu control 2 Protocol, ma'am. maama ge mateeka wendabeera n'abakuuma babiri Your pants. wayi mukulu empale ezo storage nga tezikutuuka oli mutabuli oli w'ekibuli oli Kampala muganda nga yisa musoke watera okubuuza oli w'ekibuli oli Kampala empale ng'egizi zalawo yalikoowa babano yakoowa zalawo yakoowa ezalawo ono agamba ki asane malaba katalekera ennyanja atesame video sebusya Frank Rusobe baleetebwa tabu ate Julius Sebuji Freedom Video Flame Film Sebuji awo we baleetebwa tabu ate kiki alamu zaaki alam Spindle control 2 to lab to ene spindle control 2 paka n'abali mu lab Spindle control 2 negative. omulwadde mwali mu lab nti taliimu ova taliimu nga bangi Why are you helping me? ne lwaki nnyamba nnyabo I didn't realize what I signed up for. munne kye nasayiningira okukola nabadde sikimanyi nakitegedde luvannyuma naye nabanga sikisobola You to Kayla. You can decide if you want to trust me or not. yamuga nze njagala kutuusa ali Kayira muwalawo kati oli wadde mbasalawo kuneesiga oba nedda Negative. Are you sure SO control? Yes. What is this place? wano wa Chitelafair R&D facility. ene bagyeta IND facility pale yambadde mutema baabo linda bagende kandabe agenda zoominga kamera banengono tabangako miruzi owa security yenyini gwe batadde ku kitanda tannabaako miruzi alo wacha pitako tojjeno Iris. Locate Dr. Turner. abayi Iris soko nonye Dr. Tana gyali n'agamba kompyuta zinonye Dr. Tana waali They injected you with synthetic nanomaterial. laba ebakubye synthetic nanomaterial It's replaced the ribosomes change. yekyusa ebiri mu musuwa gyo n'omusaayi In English? mu luzungu kitegeeza ki What doesn't kill you makes you stronger. yabunga mu kyango bagamba ekitakutta kikwongera maanyi bagenda badokita Tana waali Alison omusiru ono aniddemu olukwe
balina omusibe wange amutwala bagenda badokita tana ng'alina omusibe amutwala baabango byemumunoonya agambe yagiridde manyanga aweze Sinaida okumanya yagala labuzi nina je yetabe mu lutalo bamubala agenda bamubala mukbi akuba atagenda mumvire ngenda saagala kumanya akuba agenda muve mubala We gotta go back down. Today wansi Expect us to go through the batusubira kuyitaawo katukyuse tulina okuyita twanikyusiza mwe tulina okuyita tetenkanya walala sha alagawa talina jadda agasajja ne gajja dokitaali Sontana naye amaliridde bagende amaliridde bateme gwe basanga mu bbala gwe basekula Come on. Jangu eno aba agenda nasanga Schneider Dealing with subject. obadde obba muntu wange ani agenda okumugula Step away. Debali Did he just call me research? He's not research material, he's a person. laba yono si research material bannaye si kintu kye banoonyerezaako n'omuntu Yeah, I'm not owned by anybody. laba yesiina amanja mukulu siri mu kintu kyo ompita simu yo oba peeni You and me to do great things. gwe nange tubadde tulina okubeera mukola ebintu eby'amaanyi ebyakabi Greatest success. I learned who Kayla is. My daughter. mubuulire no Keira yaani yamuga muwala wange To you. ST identified Matthew Mills as a unique genotype when he was in prison. sigwe alaba kambuze Matthew wamulabanga wa mugaso ng'ali mu kkomera Accident. oba amulaba tannafuna kabenje sigwe apanga akabenje lindako They arranged his paralysis. be baategeka osannyalale amagulu wansi be baakupangira akabenje kano bano kuwafunira mu kkomera Allowing us to test NB2. awo nga balaba bwelikubereko esobola okuyitamu otukkiriza okugezeserezaako bye twagala wangi ekiki Didn't lie to me. I identified him. kituufu nze namulaba All the candidates for research. era bonna bonna twadde tukolako risaaki nze mbadde nga mbavumbula ne ntandikira awo banamala alo pechas yakuba dokita musiru gwe sajja gwe gwanteeka mu kana akavuyo You didn't make me into anything. laba kye twakusudde ekyakabayi temwina kye mwanfudde tolina kye wanfudde tomanyiira era ojja kubeera experiment buli kaseera tomanyiira kweberanga dokita Tana bamukubye ekyasi Alison Tana bambi ekyasi kimukute banambala temera sinema ziri wabudala okuyakuza video club mu kizungu DM Swaga ku Super Accessories and Video Library wali mu Kisenyi ate nga Adam Zembala ku Ice Street wali no bwetabo bwonna agenda mulabanga mukazi watakulukuta omusaayi kamala Sorry. bambi nsonyiwa byonna bye tukozeeko genda gwe genda bugenzi nze ndeka wano bamugambye alimu nananitis zizimba omubiri ne gwejjanjaba mu kaseera mpawokaaga kye yakola ne yeesala omusaayi gwe n'aguyiwa mu mubiri gwa dokita Tana
Kando bazinza okuzimba ne wano weine ekiwundu. Tekyatandika ate okuziba amangu ennyo n'omusayini gulekerawo okuyiika wangi. Ziri zikolerawo. Amuyiyemu omusaayi gwe. Guno guli tested. Agwiye mu dokita. Namuga situka tugende maama. Ate mmwe mwagala ki bonna bane kabo he we baleeta omutawana tugende maaso mwagala ki nguddeyo jangu wamma agenda yasazeewo agende kubanga dakita yazemufulumya nina asalawo afuluma ave wano. Nga batoolamu elevator nga boolekera abalabe nga bafa wano bagende. I thought my blood would heal you. You could have killed me. Lwaki towanzise kubanga adde osobola okunzita? Lwaki towanzise? Bagambe ki? Ugenda kebelanga ekiwundu tekigendedde ddala baaba. Sobo kigenzi. It's gotta be you. The key to unlock abduction. G'amazima olina okuba gwe ekisumuluzo. Ekisumuluzo byonna byetwali tunoonyereza bibadde bitulemye okumanya. Gwe ekisumuluzo. Millions of dollars trying to find the phenotype. Okimanyi ndi bamaze obuwumbi n'obuwumbi bwa ddoola nga banoonya ekintu nga ggwe. Ekintu ekyo ky'olina bamaze millions and millions of dollars bane nga baagala okifuna. Formula bagizudde naye ate formula eyagala kudduka. Dr. Turner. Dr. Turner. To see you both again. Bane ensanyuso balabako mwembiriri. Bakulindiridde. Wangi? Come on, Matt. Matt, jangu. Forget about them. Berabire. We gotta go. Tugende. All of your questions will be answered if you'll proceed in the elevator. Laba yebukkiriza n'ogenda mu lifuti. Byonna ebibuuzo by'olina bajja bikuddamu. Matt. Matt. Kayla is waiting. Kayla ali yakulinze bw'otagendayo tojja kumulaba. I know this institution. Wano nze ntegeerawo. Believe me. Kkiririza mu nze. All of your questions will be answered, Mr. Mills. Wamma mwamiriza ebibuuzo byonna bajja bikuddamu singa olinya elevator. Matt. Trust me. Mbadde nsaba onneesige Matt. Bwe kataala kaali n'atunda mu kamera. One certainly has delivered, did he not? Abayi Dr. Taylor amaze n'atuwa kye tubadde twagala si bwe kibadde twabadde tumuzaalawa. The team has already been dispatched to the location. Twasindise dda akabinja k'abakomanda omwana gy'ali. Dr. Taylor. Subjects 2-1 and 2-2. Bannange subject 2-1 ne 2-2 boolekedde. Yesaawa. On to new business then. Oga tuyingidde mu bizinesi empya. Tudde eno gy'avudde. Good morning, Dr. Spencer. Awasuuta Dr. Spencer. Welcome to Spindle Control 2. Tukwaniza ku Spindle Control 2. You'll get used to it, Doctor. Ojja mmanyira ebyano dokita. Shall we begin, Doctor? Tutandika okugezesa ono gwe tulina leero. He's active. Tumutaddeko ali active. Waliwo abazzewo balala ne gwe bagenda okukeberako okugezesa gwe bakubye ebiragala mulala. Agenda simukaati.
nga si Shinaida nanyini programu eno. Omanyi kyenkola bannange saagala bakinkole? No! Bana inedda. Ani antadde wano nedda. Nze saagala. Tuline banaleeta akamanyiddwa nga Will Part 2. Oba nino Omutaka SP Uganda. Tuline banaleeta Katonda kakubiri. Tubaagala nnyo. Bakayita Will. I came here to prove it, I'm ready to do it, I can't be afraid now. Put me on the stage now, I'm ready to rage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. My time, none of you people can tell me to stop. This time, like the last time, you better get ready to race to the top. I'm ready to do this, show you what the truth is. I step on the field, it's time to get real, I'm feeling so ruthless. My time, none of you people can tell me to stop. Lower the lights down, hand over my crown, hand over my heart. I do this for my town, I do this for my crowd. So turn me up real loud. My time, none of you people can tell me to stop. Yeah. So what are you afraid of? Those feelings are made up. Get in the game, your moment of fame, show them what you made of. It's time that we stand up, it's time that we man up. For anyone asking who is the best, we putting our hands up. My time, nothing can keep me from reaching the top. This time, like the last time, I'm moving so fast, I'm ready to rise. I'm ready to throw down, it's time for the showdown. I'm ready to rise, don't be surprised, I'll take on the world now. My time, none of you people can tell me to stop. Lower the lights down, hand over my crown, hand over my heart. I do this for my town, I do this for my crowd. So turn me up real loud. My time, none of you people can tell me to stop. My time, none of you people can tell me to stop. My town, my crown, we know what it takes to be reaching the top. We're reaching the top, we're reaching the top. We know what it takes to be reaching the top. My time, none of you people can tell me to stop. My town, my crown, we know what it takes to be reaching the top. We're reaching the top, we're reaching the top. We know what it takes to be reaching the top. Lower the lights down, hand over my crown, hand over my heart. I do this for my town, I do this for my crowd. So turn me up real loud. My time, none of you people can tell me to stop. Turning the track up, I'm never gonna back down. Hand over my heart, I do this for my town, I do this for my crowd. So turn me up real loud. My time, none of you people can tell me to stop.